Mu mawulire agakagwawo breaking news omujaasi wa UPDF omulala afudde era nga nono naye ali ku ddala lya Major General era nga y'omu ku baduumizi ab'oku ntikko era nga yabadde akulira Barracks y'e Kasijjagirwa mu bitundu by'e Masaka. Ono amanyiddwa nga Major General Deus Sande ng'ono afudde agenda ku mukolo ogw'okuziika General munne. Jukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nti waliwo General omulala era eyafudde amanyiddwa nga General Francis Takirwa. Ono naye abadde ku ddala lya Major General era nga bwe nakugambye nti wabaawo emikolo egikolebwa ng'omujaasi afudde naddala ku ddaala eryo era abamu ku bajaasi bali ku ddaala lye erimu oba olyawo n'okumusingako batera okuba nga be babeera mu mitambo egy'emikolo egyo egikolebwa kw'oyo omujaasi abeera afudde. Kakati Major General Takirwa yafudde era olunaku olwaleero wabaddewo emikolo egigenda mu maaso n'okuba nga gigenda kukolebwa. Kakati omu ku bajjeno ababadde balina okubeerawo ku mikolo egyo naye kikakasiddwa nti afudde ng'ayolekera ate ku mukolo ogwa jjeno munne. Ono ye Major General Deus Sande eyawulirwako gye buvuddeko ng'alayira nti bo ng'ab'amagye tebasobola kukwata buyinza ne babuwa omuntu wa bulijjo oba ne babuwa civilian ayina endowooza oba oliawo eyawukanako ku yaabwe. Kakati ono wenjogerera nga naye mugenzi ngenda kuwulira enfa gy'afuddemu wabula abo boolaba mu kifaananyi ekyo bombi bonna kati bagenzi. Omu ye Major General Deus Sande oyo boolaba omumpi, then oli omunene akutte ku lubuto ye Major General Francis Takirwa. Francis Takirwa yafudde ne wayita ennaku nnya ne General Deus Sande naye bw'ati amaze okuba nga afa. Omusajja ono kigambibwa okuba okusinziira ku sources ez'enjawulo ze nninako wano gy'abadde ava mu bitundu by'e Masaka ng'ayolekera Kampala mbu ng'agenda okubeerawo ku mukolo gw'okubugiriza oba ku mukolo ogukolebwa omujaasi afudde. Omujaasi munnaabwe yafudde amanyiddwa nga Francis Takirwa. Kakati ono abadde mu mmotoka ye ng'ayolekera Kampala n'afuna heart attack era abajaasi be abamukuuma ne bamuddusa kipayopayo ne bamutwala mu ddwaliro Empigi wabula bagenza okutuuka Empigi nga tebijja kusoboka. Bamuddusiza paka Nakasero, bagenza okutuuka e Nakasero tasobodde na kukwatibwako, bagenza okumutuukako oba bagenza okumutuusa ono nga mufu wajjo. Kakati jjeno owookubiri afudde mu mwaka gwe gumu ogwa 2026 bannamagye bangi bafudde wabula bali ku ddala lya jjeno sofa kakati bali babiri kyokka nga abo babiri obatadde ebbali waliwo ab'amagye abalala abagudde ku kabenje gye buvuddeko. Manyi kiki ekimalawo b'amagye simanyi kiki kigoba aba Uganda People's Defence Forces naye nga bangi bafudde. Kakati nga kwabo kwe tugatta ate n'abo abalala abagudde ku kabenje. Kakati kwabo abagudde ku kabenje gattako bano bajjeno babiri nga nabo bwe twogerera kakati nabo ze mbuyaga ezikaze engoye ngenda kubuulira enfa yaabwe oba enfa y'ono Deus Sande ngenda kuwa n'obumu ku butambi. Omusajja ono ng'akunnyonnyola era ebigambo by'abadde ayogera engeri gy'abadde nti yaduumira Barracks y'e Kasijjagirwa mu bitundu by'e Masaka. Major General Deus Sande bwe twali tugenda mu kalulu yavaayo n'ayogera ebigambo ebikankana era yategeeza nti bo nga bannamagye omulimu gwabwe gwa kuuma mirembe si gwa kutta, nti era emirembe weegiri newankubadde nga bannayuganda bangi baalabwako nga abamu baafuna ebizibu eby'enjawulo nga byava ku b'amagye. Ono ye agamba nti ebyo bye baali bakola baali bakuuma mirembe. Kakati ngenda kuwa bumu ku butambi ogenda kutya. Ekyewuunyisa omusajja ono y'omu ku bannamagye ababadde bamenya amateeka era nga yalabwako ng'asayininga ne ku kifaananyi ekya General Kaguta Museveni ekyali kiranga ebya kampeyini simanya jajja tova ku main nga bw'okirabaawo. Major General Deus Sande n'akiteekako omukono nga naye alagidde ddala oba nga yeegasse ku bannamagye abalaga nti mu kifo ky'okusaavinga eggwanga bo basaavinga interest za muntu omu. Kakati wenjogerera yeegasse ku munne oba yeegasse ku banne abaafa gye buvuddeko. Ngenda kuttotolera ebintu bino okusinza ku sources ze nnina amawulire ze gali mu kumpa engeri Major General Deus Sande gy'afuddemu then nkuwene ku butambi ebigambo nga bugendo biwulya wazze nga abyogera obukambwe obw'amaanyi bw'abadde ng'akozesa amaanyi amangi ennyo g'abadde yeewulira nga mu lunaku olwaleero abadde alina kubeera ku mukolo ogw'okusiibula Francis Takirwa eyafa gye buvuddeko. Kakati naye bagenda kumusiibula bagenda kumukolera omukolo gwe gumu era nga bw'obalaba ababiri awo bonna kati bagenzi. Byenkuleetedde era byenjagala tutandike nabyo obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Nga bulijjo ku mukutu gwa Red Zone TV tukuwa amawulire okuva mu nsonda ezeesigika ate ne tugakunnyonnyola ne tugakutemeratemera n'obitegeera bulungi nnyo. Naawe watulabira ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone Live nawe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulira neno nayo tubaweererezaayo amawulire mu ngeri eyo nga boyinza okubanga okitegeera. Kkiriza tuggyewo akalango kano kamu ng'era bulijjo tutera okukikola nzije tukulukute nkuwa ebigambo ebya Major General Deus Sande afudde enkya y'olunaku olwaleero. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe alota
bw'aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kwateko kwata kade aka notification obeere omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo naddala nga zino tukuleetedde ate obeere nga tomiisinga ekyo kye tuba tugenda okuba nga tukuwa then obubaka obwo nja kuba mbuyitaayitamu ku nkomerero ya vidiyo tubeere nga ate tutambula ffenna ku mukutu gwa Red Zone TV. Njagala kuba nga mbikuwa otegeere bulungi nnyo. Jeno omulala afudde mu wiiki y'emu oba mu piriyodi ya nnaku nnya bajjeno babiri bafudde. Omu namukuwaako gye buvuddeko yafa ennaku z'omwezi bwe mbaseerabidde zaali nga 7 omwezi guno gwennyini ogwokubiri. Oyo yafiira ku myaka 6 nga si mulala ye Major General Francis Takirwa. Era oyo Jeno yagenda okufa ng'ono Deus Sande ye mulamu aduumira Barracks y'e Kasijjagirwa. Era olunaku olwaleero abadde ayolekera ku mukolo ogukolebwa ku munnamagye ng'afudde naddala ng'ali ku ddaala lye limu n'oyo Jeno abadde agenda okumuwerekera oba okubeerawo nga bakola emikolo egyo. Akati naye amwegasseeko afudde ng'afudde afunye kye bayita heart attack era abadde ava Masaka yabadde aduumirira Kasijjagirwa Barracks then ne bamutuusa mu bitundu by'Empigi Igaana ne batwala e Nakasero yakutukidde tannaba kubanga atuusibwa bw'atyo n'afa. Era olunaku olwaleero njagala okukakasa ngenda kukusomera byonna obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Njagala tutandikire wano. Major General Deus Sande yabuvuddeko nga bw'omanyi nti ebyogerwa bisigalawo era ebigambo byogenda okuwulira ndowooza ngenda kuwa akatambi konna gaali mawulire ga NTV. Major General Deus Sande yalabikirako mu katambi ng'awera nkolokooto era n'ategeeza nti bo tebalina yadde obusobozi bwe basobola okukkiriza bubeewo basobola kukwata buyinza oba bukwate babuwa omuntu ayina endowooza eyawukana ku yaabwe. Kano kaali kabonero akalaga nti ono Jeno mu kifo ky'okusaavinga amagye yali asaavinga interest era waayita akabanga katono mu kampeyini ya Jjajja tova ku main y'omu ku bannamagye abaalabwako nga basayininga era bw'olaba ekyo ekifaananyi yateekako omukono ng'agamba Jjajja tova ku main kyokka nga munnamagye Major General ku ddaala kwali ng'aduumira Barracks ey'e Kasijjagirwa. Ebiseera ebyo eby'emabega yavaayo n'agamba mu katambi kano ng'ategeeza tusobola kuwa buyinza nga tubuwa omuntu alina endowooza etafaanaganako naye affe. Muwulirize. Akulira enkambi y'amagye Masaka Brigadier Deus Sande ayogedde kaati ng'omusezi agula essowaani ng'amagye bwe gatasobola kuwaayo buyinza eri bannabyabufuzi abatalina ndowooza ntuufu eri eggwanga. As long as we are still existing, we are not there to give up. Eno kabada abagamba nti timukyogera kino ndi buli mukyogera. We are not ready to give out to people, I mean ideologically bankrupt people ntino tugenda kuba obuyinza okuwayo abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Kubategekera, we are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sande asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibwetu bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Nemukola Uganda ebeerenga Somalia jemba buli olwaleero Somalia eri mu kustrugglinga erinnya yalisangulawo pye. Ono bino kubyogera abadde ku nsisinkano eyategekeddwa Jole Lwakanyengere
ng'ono yakulira bannakiwa ba NRM mu kibuga Masaka. Ono yabadde asiima abakuumaddembe olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu. Ono aliko TV z'awadde abakuumaddembe ng'abeebaza emirimu gye bakola. Tuba twagala twebazeko abantu ababadde mu struggle nga tebakoowa. Ye adumira poliisi e Masaka David Nyesigire asabye abakulembeze mu kibiina ki NRM okulembeza empisa mu bawagizi baabwe kubanga waliwo bangi abatalaga buvunaanyizibwa mu neeyisa. Akati oyo wenjogerera yagamba nti tebasobola kuwaayo buyinza era mbu tebasobola kubuwa muntu ayina endowooza etafaanagana na yaabwe. Agambye abali bankruptcy abatayina ndowooza oba batalina kiddako, abali bankrupt mu bintu by'okulowooleza eggwanga tebasobola kubawa buyinza. Kati wetwogerera ye mugenzi Nambu n'alabula n'okulabula mbu bwe tunaawaayo buyinza Uganda eyinza okufuuka nga Somalia. N'agamba Somalia kati eri mu kubonaabona bo bennyini be bakyereetera. Kati omujaasi ali ku ddaala erya Major General. Kati wetwogerera watuukidde okufa nga ali ku ddaala lya Major General. Yandibadde amanyi byandibadde bingi nnyo era byandibadde alabye byandibadde bingi nnyo, wabula yavaayo n'alabula era n'ategeeza bo tebali wiringi kuwaayo buyinza. Kati ebyo biwulidde wenjogerera nga kati mugenzi Major General Deus Sande abadde akulira barakisi ey'Ekasijjagirwa. Ebigambo bingi nnyo byayogedde kyokka nga mu biseera waafiiridde wabaddewo ab'amagye abagudde ku kabenje. Ebyo nabyo ogenda kubiwulira mu kalulu nga twolekera akalulu ka 2026. Wabaddewo obunkenke, wabaddewo okutya era nga abakulu bano babadde batiisatiisa nnyo, babadde bateekawo obunkenke bungi nnyo okulaba nga bannayuganda babeera mu mbeera eyo. Kakati njagala owulirize. Lunaku lumu Major General Deus Sande yaliko ebigambo bye yayogera nga twolekera akalulu era n'ategeeza nti bo bali mu kukuuma mirembe era bagenda kugikuuma. Baagala muntu agenda mujjukira ab'amagye abazze bakola zi statement ezo nti tebajja kukkiriza muntu yenna agenda kuzannyira ku mirembe gye bakuumye zimanya gye baaleeta n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Njogerera kakati mugenzi naye nga sinnakutwala ku butambi njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino kikakasa enfaaye amanyiddwa nga Major General Deus Sande. Afudde atya? Reports ezijja ziraga engeri gy'afuddemu gye njagala nange nkusomeremu wano. Wuliriza. Abagamba nti Masaka UPDF commander Major General Deus Sande dies suddenly. Nti abadde aduumira enkambi ey'e Masaka afudde bwa afiiriddewo mbulaga naku olwokusatu ngenda kuza mwezi 11 mwezi ogwokubiri mwaka gwa 2026. Kati oyo afudde atya? Wuliriza. Nga bagamba nti the Uganda People's Defence Forces UPDF and the National Security Establishment are mourning the sudden death of Major General Deus Sande, Division Commander of the Armored Brigade. Nti amagye g'eggwanga lya Uganda n'ebitongole by'okwerinda byonna bali mu kungubaga olw'okufa kw'omu ku bannamagye era babadde baduumira Armored Brigade ya mu bitundu by'e Masaka amaddwa nga Major General Deus Sande. Wuliriza. Tragedy has struck the UPDF family again, and with deep sorrow we confirm the sudden passing of the UPDF Armored Division Commander Masaka Major General Deus Sande early this morning in Impigi District. UPDF Acting Director of Public Information Colonel Chris Magezi. Colonel Chris Magezi yakolanga omwogezi w'amagye mukadde kano. Wulirizawo nnyo nno wano. Colonel Chris Magezi akolanga omwogezi w'amagye mukadde kano lwa nsonga nti omwogezi w'amagye amanyiddwa nga General Felix Kulaije ate naye agambibwa okuba nti nti muyi ali ku ndiri. Kati bajjeno babiri bafudde. Yeno omwogezi w'amagye ali ku ndiri kakati akolanga omwogezi mu kaseera kano ng'oli mulwadde akakasizza n'amazima enkyukwe ekubye famire ya UPDF yonna ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda oluvannyuma lw'okufiibwako bw'okufa abadde aduumira Armored Division mu bitundu by'e Masaka Major General Deus Sande afudde amakya g'olunaku olwaleero mu district y'e Mpigi nga bwe nkugambye. Wuliriza. According to Colonel Chris Magezi, the high-ranking officer died at around 9:45 a.m. while traveling to Kampala, where he was expected to serve as a sword bearer at the funeral of his rankmate near the Nakasero State Lodge. Wuliriza. General Deus Sande afudde ku ssaawa zibadde nga 9:45 ez'okumakya
era mbu abadde atambula oba abadde avuga babadde bamuvuga ng'ava Masaka ayolekera mu kibuga Kampala okumpi ne State House ye Nakasero abadde bagenda kukola ki nga bwe nakugambye nti munnamagye amanyiddwa nga Takirwa eyafudde gye buvuddeko babadde bagenda kumukolera omukolo ogwo gwe bakolera munnamagye ng'afudde kakati ono abadde agenda kukolanga sword bearer bano abakwata ekintu ekiringa ekiso omukolo nga bagenda okuziika munnamagye abakola omulimu ogwo babeera balina okuba nga babadde ku ddaala lyerimu oba bali ku ranka y'emu rankamate kakati General Deus Sande abadde ayolekera omukolo gwa General munne akole nga sword bearer agenda okukwata sword ekyo ekiso agenda okukwata ekiso ekyo ku mukolo gw'okuziika oba omukolo gw'okusiibula amanyiddwa nga Takirwa eyafa gye buvuddeko yo General munne gw'omulaba naye mu kifaananyi kakati Deus Sande abadde ayolekera ng'ogwo omukolo gugenda kubeerawo lwaliro e Nakasero kumpi ne State Lounge oba amaka g'obwa president agasangibwa e Nakasero ky'oyinza okuyita State House e Nakasero saawa zibadde ziwera nga 9:45 ez'okumakya ng'obudde bukya tegerekese nti General Deus Sande babadde batambula n'afuna heart attack oluvannyuma lw'okufuna heart attack okusinziira ku reports ze tufuna bamukutte bamuddusa mu ddwaliro Mpigi Igana ne bamuddusa e Nakasero ne bamulangirira nti abadde afudde atuusibwa era wulira mu bigambo wano he was on his way to Kampala to attend a funeral service of Major General Francis Takirwa rest in peace at All Saints Cathedral in Nakasero kano Magezi wrote on X. Chris Magezi yakakasizza ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X ti General Deus Sande abadde ayolekeranga bwe nkugambye babadde bagenda ku church ya All Saints Cathedral e Nakasero okumpi n'amaka g'obwa president e Nakasero okukolera omukolo gw'okusiibula oba gw'okusabira omugenzi Major General Francis Takirwa kakati ono abadde agenda kubeera omu ku abo bannamagye abadde bagenda okusiibula wabula atasobodde kutuukayo ssaawa 9:45 ez'okumakya bw'atyo abanga obulamu bwe bukomye era bwe batyo bamutwala e Nakasero biwala ttaka babadde tebannatuuka Nakasero bw'atyo ne bamukakasa ewo era ekusimattukaawo Major General Deus Sande epaye bwetyo bwe badde erabika naye wulidde akatambi kyokka n'ebigambo ebirala bimu ku ebyo byazaayogera byo tubikuleetedde ngera bw'omanyi wafa tugenda ne twejjukanya tujjayo ebimu ku bigambo byazzenga ayogera ne tuba nga tubiku naye nga tukyagenda maaso n'ekiwa owuliriza Chris Magezi ng'agattako agamba Major General Deus Sande developed breathing complications along the way and the efforts to resuscitate him at the hospital facility in Mpigi failed. The exact cause of the death will be ascertained later. Tiniwankubadde okuba alangiriddwa nti yafunye ttaaka wano bagamba ekimuviiriddeko okufa ekyaddala bagenda kukicommunicatinga era bajja kukitegeeza eggwanga kujjako bagamba okusinziira ku mwogezi w'amagye obudde buno nti Deus Sande yafunyeemu obuzibu mu kussa abadde mu kkubo bali mu mmotoka ziri ezaakabi ezinyirira kati batambula badda Kampala n'afuna obuzibu mu kussa era oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu kussa ne bagezaako okumulwanirira ne bamuddusa mu ddwaliro Mpigi wabula hospital facility ey'Empigi baalemereddwa bwe batyo n'abanga bamugyewo bamuvuge bamutwale Nakasero. Major General Deus Sande who gained the public attention around 2020 for remarks perceived as a partisan during his military service was promoted last year from Brigadier General Major General Military Chief General Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti General Deus Sande erinnya yalifuna nnyo oba yamanyika nnyo naddala mu mwaka eyo ogwa 2020 we yayogera ebigambo biri byenkuwadde we yali ku mukolo ogumu ogwa NRM panga munnamagye era mu ku mukolo ogwo n'ayogererako ebigambo nga w'obiwulidde mutya kusobola kuwaayo buyinza omuntu atalina ndowooza nga yaffe era omusajja oyo awo we yafunira erinnya neetegeera nnyo Deus Sande era omwaka oguwedde General Muhoozi Kainerugaba mu magye yakola baalinnyisa abamu ku bannamagye amadaala ono mukadde kali yali Brigadier General kati omwaka oguwedde bamulinnyisa n'ava ku ddala lya Brigadier General n'afuuka Major General Deus Sande era Muhoozi Kainerugaba mu nteekateeka eyo around 2020
Then Brigadier General Deus Sande, through public scrutiny in comments carried by NTV Uganda, stating that the army would not hand over power to ideologically bankrupt politicians. At the time, the UPDF officially distanced itself from his statements. Omusajja ono yafuna nnyo erinnya mu katambi kali koowulidde kenkuwadde akaali ku mawulire ga NTV abakakasa era nga bagamba ebigambo bya Deus Sande n'abamagye baali batuuse mu kadde ako okubyegaana bagamba nti ebigambo bye ng'omuntu si bigambo byaffe ng'amagye naye ng'ate yali ku ddaala lya brigadier era we yagambira tetusobola kukwata buyinza ne tubuwaayo nga tubuwa mu mikono egy'abantu abali ideologically bankrupt. Ekigambo ekyo ideologically bankrupt yali ategeeza nti bano bemugamba tuwa obuyinza tebayina idea yonna, tebayina kiddako, tebayina yadde kyebayinza okukolera eggwanga, so mwe bemwagala tubeere nga tukwata tuwa obuyinza. Gamba tetusobola kubawa buyinza, akatambi kano ndooza kankakongere then otegere bulungi nnyo nzije tubeere nga tweyongerayo. Deus Sande mu katambi kano yayogera ebigambo ebyo amagye ne gabyegaana, kyokka newankubadde nga gabyegaana ekyamazima bannamagye abalala baavaayo ne boogera ebigambo era ebifaanana bwe bityo. Kakati wenjogerera bannamagye bangi babaddeko n'ebigambo bye boogera. Deus Sande wenjogerera nga kati mugenzi era yavaayo n'ategeeza ebigambo bino yali ku mukolo ogumu e Masaka, jjukira y'omu ku maduumizi b'enkambi y'e Masaka. Kyokka ng'ovudde ku kano akatambi ke ngenda okwongera waliwo obutambi obulalira bw'ogenda okuwulira nga Deus Sande era ayogera ebigambo ebiraga ekyekubiira ebiraga nti ekyamazima tasavinga nga munnamagye wabula asavinga interest y'omuntu omu. Wuliriza. We are not there to give up. Eno kabadde abagamba nti temukyogera kino ne bwe mukyogera. We are not ready to give out. Wano yali Masaka era yategeeza tetuli ready giving out buyinza. Waaliwo abamu ku baali balina ndowooza kamera era nga omanyi nti kamera eno yakwata kano, waaliwo ab'amawulire kati yagamba kino kyo ne we mukyogera ompulidde. Waliwo agamba nti bino ebintu ebimu temubyogera ndowooza okubiteeka ku kamera ensi etegere nti tubyogedde, kino ne we mukyogera tetuli ready ku giving out buyinza nga tuwa abantu abali ideologically bankrupt abatayina kiddako, tetusobola kukkiriza ggwanga lyaffe kuliwaayo. Ebigambo bye yabyogera kankongera akatambi ye tweyongere. To people, I mean, ideologically bankrupt people, tino tugenda kuba obuyinza okuwayo abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Bategekera, we are planning a handover for you. Kakati wulira wano mujjukira mu mwaka ogwo waalingawo ebigambo ebitambula nti amagye oba gavumenti ya NRM wansi wa General Kaguta Museveni baali balina enteekateeka ze baaliko okuhandinga ova obuyinza, era nga bw'owulira propaganda bw'atambula yabagamba bassebo ne bannyabo otuli mu kubategekera kubawa buyinza. Ani yabagamba? Ani yabagambye nti ekyo kisoboka? Bino yabyogera 2-2. You think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sande asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibwetu bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become. Kakati omusajja oyo yayogera ebigambo ebyo mu mwaka gwa 2020 ye statement eri gy'owulidde wali era ne bagamba nti ebyo yali yakabyogera. A year later, he was reportedly involved in security operations against opposition supporters during the 2021 election cycle in the capacity as the regional military chief. Nti yali yakamala okwogera ebigambo ebyo ne wayita omwaka gumu n'awulikikako nti yali omu ku abo abakola ebikwekweto ebyalimu okuwamba abaana b'ebyobufuzi naddala ab'ekibiina kya NUP oba ab'oludda oluvuganya. Era we twogera ku ludda oluvuganya tuba tutegeeza abavubuka ba NUP. Kakati kigambibwa mwaka gwa 10 mu kalulu ka 2021 ng'akozesa amaanyi ge oba ng'ayita mu kapasite ye nga regional military chief yali akulira amagye mu region eyo oba mu kitundu eky'e Masaka, Greater Masaka.
yakozesa amaanyi ago n'obuyinza obwo ye yali mu bikwekweto baye yadumira ebikwekweto eby'okumukumu ebyalimu okuwamba abaana ba NUP era nga ne wetwogerera abamu ku bo bakyamulojja. Kati wuliriza omusajja ono kigambibwa okuba yasindikibwako mu ggwanga lya Somalia wansi w'omukago gwa AMISOM era bwe twakuwadde n'oli munne kati abadde agenda kuziika munne atuuse ate naye kakati bagenda mukolera omukolo gwe gumu beba ababiri abo boolabaawo. Kakati njagala tugende mpola omukulu ono bwe twali mu kalulu ka 2026 jukira wali bakugambye kalulu ka 2021 yakozesebwa nnyo era yali w'amaanyi nnyo era nga yaduumira n'ebikwekweta eby'enjawulo okutuuka n'okubeera nti abamu ku bavuka ba NUP baatuuka okubeera nga bakwatibwa. Kakati mu kalulu ka 2026 bangi abavuka b'opposition oba abantu b'opposition bakwatiddwa, abamu bawambiddwa, abamu ne kati tebamanyiddwako mayitire. Kigambibwa okuba nti omusajja ono era nga engeri gy'abadde aduumira amagye mu bitundu by'e Masaka lunaku lumu yalinako ebigambo bye yayogera wabula ye ng'agamba ebyo ebikwekweto bye bakola ebirimu okuwamba n'okubuzaawo ye ng'agamba nti ebyo ebikwekweto tuba tukuuma mirembe. Twagala kubabuulira bannayuganda era wano yali akola okulabula mbwe eri bannayuganda bonna era ebigambo bino yabyogera nga twolekera akalulu 2026 wakati mu bunkenke obwali obw'ekika ekya waggulu ennyo yayogera ebigambo ebyo ng'ategeeza bannayuganda tubalabula ne sekulabula yenna betukuuma mirembe wadde bo bagamba nti bawamba abantu nga bagamba abantu babawamba bano baga nti ekyo mwe kyemuyita okuwamba tukuuma mirembe. Twagala kubabuulira bannayuganda okubajukiza bannayuganda especially abafa b'e Masaka nti ffe batuyita abakuumadembe. Ntutegeera kwange abakuumadembe kitegeeza nti no abantu abakuuma eddembe ate eddembe nga lirabika. Kitegeeza eddembe weeriri. So eddembe eryo tulina okulikuuma mu Luganda ndowooza bandikise kulikuuma butiribiri kubanga tulyetaaga, buli omu alyetaaga. By the way n'okubabuulira nti naffe abakuumadembe, abasirikale b'amagye, abasirikale ba poliisi n'ebitongole ebirala nga bwe tuli mu gonde mu tulo eryo eby'abakuumadembe naffe eddembe tulyetaaga. Ate eddembe si lya musirikale yekka wabula n'abantu nabo bakuuma eddembe. So nolwekyo eddembe eryo lye tulina mu ggwanga lyaffe lya Uganda, eddembe lyaffe lye tubadde nalyo mu bendobendo lya Masaka, siraba lwaki ate tuva mu mbeera nga tubadde nalyo tuliraba, tubadde tukola ebintu byaffe nga tulikolera mu ddembe, ate siraba lwaki tusalawo okwonoona. So ekiseera ky'okulonda kikino kituuse nesi gwe mulundi gusoose nga tugenda mu kulonda. Okulonda kubaddewo ebbanga ddene emirundi mingi nga tulonda ate ne tutambuza embeera oluvannyuma lw'okulonda then abantu ne bakola ebintu byabwe ne bakola emirimu gyabwe. Tubadde tukimanyi nti okulonda kujja kutambula emyaka 5 then oluvannyuma lw'emyaka 5 tugende mu kulonda okulala. Ate nga tunyweza ekyo ekyakolebwawo ekyatonderwawo ng'eggwanga okunyweza enkola ya democracy simanyi bakiyita ate mu Uganda eddembe ly'obuntu ndowooza. So nolwekyo nga bwe tulina democracy eyo tulina okukisanyukiramu tulabe nti kiba kirungi olw'eggwanga ekikiriza abantu ab'enjawulo okugenda mu kazanyo ako ne babuulira abalonzi ne bababuulira endowooza zaabwe then okulonda ne kutuuka abalonzi bo bajja kusalawo. Nsiraba lwaki ate twejja mu mbeera okusiibuuka empisa nti no tugenze mu kulonda naye ate tetwagala. Siraba nsonga lwaki abamu bagamba tugenze mu kulonda, ngenda mu kulonda ate saagala kugenda mu kulonda, ngenze mu kulonda naye ate sandigezeemu. Tekiina makulu. Ndowooza tubeere bakakamu tugende mu kulonda. Anaayiba ayiseemu mu kulonda ajja kuba ayiseemu ate ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ekijja kuba kirungi ku lw'eggwanga n'olw'abantu baffe. Ekiseera kibaddewo kyakunoonya kalulu emyezi 3 abantu boogedde n'abantu baabwe ne babamatiza
bw'obanga obamatiza bulungi akalulu bajja kukakuwa kubanga waliwo byobabulidde ebiraga nti wandiba mutuufu kusinzira ebyo byobabulidde. So nolwekyo ekyokuvayo ate n'otandika okubulira abantu nti ebinaavaamu sijja kubikiriza. Kakati bw'obugamba nti tojja kubikiriza, kati bwebeba nga bivuddeyo in your favor nabyo tobikiriza. Kubanga tugenda mu kulonda tunamanya ekigenda okubulira abantu bwe tugenda kubakola bwe tuti tetujja kubakiriza. Kakati nawe teweekirizaamu kiba kitegeeza ekyo ebintu tuze tubiwulira naye nga ffe ng'abakuumi b'eddembe nga bwe twababulidde eddembe eryo twalikola ate twalibonaabonera n'abannayuganda nabo ne balisanyukira. So tubagamba bannayuganda ate abannamasaka tubasuubiza nti ffe bwetuli tujja kutambula namwe, tumaze ebbanga ddene nga tutambula namwe. Ndowooza mu bendobendo y'e Masaka tulina rekodi, ate tulina rekodi nti tubadde tukuumye eddembe bulungi, tutambula bulungi, abantu bagenda mu kusinza ne basinza bulungi, abantu bagenda mu mirimu gyabwe ne bakola emirimu gyabwe bulungi. So n'ekiseera ky'akalulu tubasuubiza nti tugenda kubakuuma. Oyo anaavayo ng'asiibuuse empisa ng'ayagala kukola ebyo ebitasaanira okukolebwa, ebiragiro bijja kumukwata. Era ffe bwe tuli wamu tulaba ate tuwulira bwe tuli kukuuma abannayuganda bannamasaka tujja kubakuuma eri nga okulonda tekunabaawo, era n'okulonda bwe kutuuse tujja kusigala nga tukola ki tubakuuma bulungi. Muyite mu kalulu ate munange nga bwe yayogedde tujja kulonda okulonda kugwewo naye Uganda ejja kusigala ng'etambula egenda mu maaso. Ebyo bye byange abannayuganda babeere n'essuubi tujja kubakuuma mu kalulu kano. Kati omuwulidde agambye nti bw'agamba nti ebijja okuva mu kalulu tojja kubikkiriza, tetujja kukuwa buyinza. Era kitegeeza naawe tewekkiririzaamu n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde. Yogera tugenda mu kalulu. Jjukira nkugambye ono y'abadde aduumira enkambi y'e Masaka era ng'ali ku ddaala lya Meja General, yaggyibwa ku ddaala lya Brigadier Deus Sande. Kakati omwezi guno ennaku z'omwezi lumu abadde yakolayoko interview era alina ebigambo bye yayogera. Interview eno njagala ekiwandiiko kino nkikuyitiremu mpola mpola okumanya Meja General Deus Sande abadde musajja w'amaanyi. Waliwo interview gye baamukolako era mu interview eno baako ebigambo byayogera. Ngenda kukusomera ekiwandiiko nkwene ku katambi wano. Tuli ku mugenzi kakati nga yeegasse ku mugenzi munne w'abadde agenza okuba ng'aziika. Wuliriza bagamba batya. Ekiwandiiko kino ekyafulumye gye buvuddeko. Kino ekiwandiiko nno weewunya kyafuluma tannafa. Kubanga yafudde nkya y'olunaku olwaleero ssaawa 9:45 wabula ekiwandiiko kino kyafuluma ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Abagamba one on one with Major General Deus Sande, Ugandans should remain peaceful, focus on economic development in post-election era. Kakati no wano ng'ayogera biri byenkuwadde yabyogera tugenda mu kalulu. Kakati ate bino byengenda okuwa yabyogera akalulu kawedde. Simanyi lwaki era ye yayogera, simanyi lwaki era gwe baakolako nze ngenda bikuwa. Wuliriza. Major General Deus Sande, command of the UPDF Armored Division at Kasijjagirwa Barracks in Masaka, hold on Uganda to sustain peace after the recent elections and channel their energy to productive economic activities, particularly agriculture and businesses. Newankubadde nga bannayuganda babadde bakyayinamu ekiyongobero nga bakyasuubira nti baababba akalulu. Ddala abo abaali bakkiririza mu nkyukakyuka. Ng'era omuntu yenna avaayo n'abagamba nti kati ebyo biwedde mudde ku mirimu. Abamulabanga alwanyisa enkyukakyuka era atakkiriza bannayuganda kwerwanako oba kweyogerera n'ekintu ekirala kyonna nga buyinza okukiyita. Major General Deus Sande ku interview emu nga bwe ndi mu kugikuwa yawulirwa ng'agamba bannange muve mu ebyo byawedde baabawangudde mudde ku mirimu. Major General Deus Sande in an exclusive interview on Thursday, January 29th 2026, Major General Deus Sande said the electoral process was completed successfully with citizens freely choosing their leaders. It reaffirmed the UPDF's commitment to impartiality and its primary duty of maintaining law and order for stability. Mukatambi kenjagala nkuwe nga sinnamalayo na kiwandiiko yawulirwa ng'agamba ebyokulonda byabadde successful
era twamazeeko bulungi nnyo twasobodde okukuuma emirembe newankubadde nga bangi bakubwa bubi nnyo bangi bawambibwa ne wetwogerera kati abamu tebannamanyikako mayitire gaabwe yagamba ekyo kyayise okubeera successful byali successful era mbu bo babiyitamu bulungi nnyo era security yali gguluggulu n'ebigambo ebirala nga bwenjagala obiwulire nga sinnakwongerayo. I told you the elections were successful. Elections were successful. Those who wanted success, of course, they got that success. As long as you plan and you move within that plan, you will always get the success. Kati wano ng'agamba nti elections zaali successful lwakalulu atambula nga we yakabala obanga we baakabala kwegamba kaali successful. Era abo abali basuubira obuwanguzi era abaabufuna baafuna obuwanguzi. Ebigambo bino abyogera olwakalulu kaakaggwa. But the moment you go beyond the outside the guidelines, you get challenges. It's like when the police tells you that move in a car, but drive responsibly. Then when you go into a car and drive irresponsibly, what happens to you? Ng'agamba nti era abo abataafuna buwanguzi kyobuli abo baali tebagwanidde bulira bwagambye mu statement abo baavanga ku biragiro abaagananga okugoberera amateeka abe baafuna ebyaddako oba byaddirira naye ngamba nti poliisi bwekugamba kibeera mu mmotoka ovuge responsibly bw'ovuga obubi ebiddako ino bifeesi kati wano kiki yali ategeeza ani be yali ategeeza kujjukira akugambye the election was successful. He said don't drive at a speed which is not required at that particular time. Then you should not drive when it is not required. So during this period of election, which was known that the election will take place, we prepared for it. It's like a woman having pregnancy. She knows that it will be for 9 months. After 9 months, you get the child out of the womb. So we had prepared for all of this, and when time came, because those who were prepared, readily prepared, they went through it smoothly, and it was smoothly done, and it was completed. So those small challenges probably for certain people who did not follow the guidelines, but otherwise the whole thing was. Agamba nti akalulu kaali successful wabula twafunamu small challenges. Waliwo abantu abamu oli awo abaagaana okutambula n'ebiragiro bwe kumu ku challenges obutonotono baafuna nejjukira era amawulire gabadde gawandiika tundu nga Masaka abantu bangi baawambibwa nga ne wetwogerera nakati ayitire gaabwe tegannaba kubanga gamanyikako kakati General Adeus Sande yakugamba nti kyali successful okujjako obwo obumulumulu obutonotono obwaliwo certain people abaali baganye obwo oli awo okutambula n'amateeka n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda obiwulira mu katambi kubanga nkyaka kwongera oyo kati wetwogerera mugenzi ali mu kwogera ebigambo bino era gw'oli mu kuwuliriza bingi ngenda bikuwa naye njagala nsooke nkugirewo bino wulira. Our dear followers who have been following us here at NRM Media Secretariat channel, my name is Brian Mgenyi. I have been hosting. Yes, kakati eno ebigambo ebyo ngenda kwongera ebira. Omukulu ono yabyogera ku waliwo channel eya NRM bakyaza nga bakola okukyaza kuno kubaabwe abula simanyi waki ate bakola kuwamaje. Anyway, eyo si ensonga. Lwali lunaku lwakuna ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi ogwa January ogwo oguwedde ogw'omwaka guno 2026 omugenzi we yayogerera ebigambo ebyo byowulidde era byogenda mu maaso n'okubanga owulira kubanga bwe nkugambye bikyali bingi ate byonna ngenda kubikuwa. Ono yafudde ng'ayolekera kibuga Kampala okugenda wali e Nakasero okubeera nga babugiriza omugenzi amanyiddwa nga Major General Takirwa Francis Takirwa yafa gye buvuddeko oyo gwe twakuwaako kakati nono naye tasobodde kubeera nga atuukayo era kakati naye akakasiddwa nti afudde era ng'ekimusse newankubadde nga reports ezimu zitulaga nti afunye heart attack naye ate batutegeezezza nti bajja kutubuulira ebisingakaawo ekimuttidde ddala bajja kujja babeere nga bakitugamba naye nga Major General Deus Sande afudde. Wulira mu kiwandiiko. In an exclusive interview, Deus Sande said that the electoral process was completely successful with citizens freely choosing their leaders. Nti akalulu kaali successful bulungi nnyo era bannansi balonda abakulembeze baabwe nga bwe baali balina okubanga babalonda.
He reaffirmed the UPDF's commitment to impartiality and its primary duty of maintaining law and order for normal stability. Baakola omulimu gwabwe aba UPDF okukuuma emirembe amateeka n'emirembe. Uliza mu bigambo bino. It is very good to appreciate the security forces and the excellent work they performed during the elections. Ulira. Kibannange kirungi nnyo okusiima ku b'ebyokwerinda okubaako emirimu egy'enjawulo gye bakola wano mu bigambo bye agezaako okwogera. Kirungi nnyo okusiima abakuuma ddembe naddala nga balina omulimu gwe bakoze. Baakola omulimu omulungi ennyo mu kalulu kano akawedde aka 2026. Omulimu omulungi ennyo gwe baakola ogenze maaso n'okuba ng'owulira era gwe njagala ogende mu comment section ombuulire gwali mulimu ki ogwo gwe baakola ne bwe twogerera Uganda bangi abuzibwawo olw'akalulu ako. Yeebaza mulimu gwe baakola ogw'okubuzaawo oba yeebaza mulimu ebisigadde tujja kubisanga mu comment section. Gendayo obeere ng'oteekayo obubaka bwo ku nsonga eyo. We remain neutral and a non-partisan institution dedicated to serving all people by upholding the law and the order. Security remains paramount us. General Deus Sande yagamba omuntu y'omu eyavaayo n'ategeeza nti bo tebali willing kuwaayo buyinza. Kati ate wano batugamba nti yagamba nti bo bali neutral and non-partisan. Tebalina kibiina kye bawagira yadde ekibiina kye bakolera. Bo bakola mulimu gwabwe era amagye gabeenyumirizaamu oba ebitongole bibeenyumirizaamu bo bali neutral and non-partisan. Balina muntu gwe bakukolera, tebalina kibiina kyonna kye basaliriza, tebalina saidi yonna, bo bakola mulimu gwabwe nga bannamagye era tebalina ludda nga bw'oyinza okuba oli awo omuntu omu bw'ayinza okuba nga agamba. General Deus Sande naye ng'ajjukira wali mu katambi akugambye tebali willing kuwaayo buyinza. Oba ani ate wano akugamba bali non-partisan. He highlighted major accomplishments under President Yoweri Museveni's leadership over the past 4 decades, including enhanced discipline in the UPDF, stronger mutual trust between the military and the civilians, the freedom citizens now enjoy to interact openly with the army officers' developments that stand in stark contrast to earlier periods. Mbu era mu katambi nako ngenda kukakuwa yawulirwa nga agamba yeebaza ebimu ku ebyo by'amaanyi General Yoweri Kaguta Museveni byatuuseeko oba byabatuusizzaako nga bo ab'ebyokwerinda nti ataddewo n'enkolagana wakati waabwe n'abantu ba bulijjo oba ne public era nga public mbuka inamu obwesige mbukati mwe bannayuganda abamagye mubalinamu obwesige balina empisa bali ba professional bali non-partisan tebalina ludda lwe bakolera basaavinga bantu ebigambo bingi nnyo naye njagala nkuwa akatambi kano then nzije tubeere nga twebinene ebigambo yabyogera nga twakava mu kalulu byabakama nga yakamala okulangirira wulira. General elections from when we started up to when we conducted the elections, the security has been good. People were given programs to move in different parts of the country to canvass for votes, to campaign, and this was, I think, effectively done, especially if you followed the guidelines. Of course, the other thing people must know is that the whole country, Uganda, is secure. Wherever you go, it is secure. You go, you find security elements. They will always provide the security for you. There's the peaceful environment in the all parts of Uganda. People were able to meet secure environment. Ati wano yali agezaako okutegeeza oba yali agezaako okusiiga ekifaananyi nti Uganda yonna eri safe. Era mu bitundu bya Uganda byonna wonna w'osazeewo okuyitira okusanga ebyokwerinda nga biri ggulu babyakiivinze ddala mu kadde kano. Era ne wali mu kulonda we twatuukira mu kulonda n'olunaku lwe twalonda lwennyini ebyokwerinda byali birungi nnyo. Bo baakola omulimu omulungi ennyo, tewali muntu yalumizibwa, tewali mbeera mbi n'ebigambo ebirala nga era bw'oyinza okuba ng'obitegeera.
omulimu gwe bakola oba gwe baakola bulungi nnyo era eggwanga balikuumye nnyo tewali mbeera yonna etitta bakoze omulimu gwabwe eggwanga balikuumye nti kakati ne bw'otambula eggwanga lya Uganda lyonna n'olyetooloola Uganda eri safe from border to border kusinziira ku General Deus Sande nga kakati mugenzi era ng'afudde enkya y'olunaku olwaleero ng'afiiridde mu bitundu by'Empigi abadde ayolekera Kampala katumaleyo akatambi nzije nkwongereyo. The whole thing went on well. Where people breach guidelines, of course this is where the problem is, where the problem could be. But when you don't go against the guidelines, then people must come out say that here you are breaking the chain, the security chain. They will always still come back and guide you. But by and large, the security has been good. But the security is not supposed to be looked at the players, those players who are in security. When we look at the police and those other sister security agencies. No, it is also supposed to begin with you. If there is an environment of security which you need, what have you added? What is required of you? Have you done that? Such that the peace and security has to be maintained. I think to a larger extent, those who followed the guidelines, they did not find any problems, and that's the reason why I can say that the performance in this 2026 elections in line with security, it has been perfectly handled. And me and you, we and you people, it is what we need. Because this security we are talking about, it is for me and you. For us, we maintain it, but we also like it. We also need it. We maintain it for you, such that you do your own things outside there in a peaceful environment. That's why we do it. But then when there's security and you don't maximize on the available environment of security and you don't do things right in order to achieve benefits, the benefits of security, then you will not be able to blame anybody. Because for us, we have provided that environment, security environment, good security environment. If you don't use it for your own benefit, for our own benefit, then don't apportion the blame to anybody. You have to apportion the blame to yourself. It's good. The security can only be good if you utilize it to achieve anything better. And security can be good if you will continue to improve on it every now and then, such that we will continue, because this security we need it. It is through within the security, good security, good environment of security, that we should be able to do good things, business, many other things. So I think the security of Uganda. Yoyo Major General Deus Sande kakati nga mugenzi wabula nga abadde atendereza ebyokwerinda kwange lya kati wetwogerera musajja wattu bambi kati naye mugenzi yo Major General Deus Sande afudde walero nga bwe nkugambye nti afudde agenda mukolo okukungubagira oba okuziika General munne amanyidwa nga General Francis Takirwa eyafa kuvuddeko ennaku nga nnya kakati wayise ennaku nnya zokka naye n'abanga akati mugenzi bannamagye ababadde boogeza amaanyi. Ulira mu kiwandiiko nga tukyakimalayo. He highlighted major accomplishments under General Kaguta Museveni's leadership over the past 4 decades, including enhanced discipline within the UPDF, stronger mutual trust between the military and civilians, and the freedom citizens now enjoy interact openly with the army officers' developments, understand contracts earlier periods. Contrasts earlier periods. Mbu era bye bimu ku byabadde ayogera mu katambi ako. Mbu atendereza era abadde atendereza nnyo ebyokwerinda oba enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo n'abo bannamagye. Ddala enkolagana gy'agambye erabikidde nnyo
mu myaka oba mu biseera ebya General Yoweri Kaguta Museveni obutafaananako na mu mirembe mirala egyayita mu ggwanga erya Uganda mbo tekyaliwo. Era ng'agamba eyo enkulaakulana General Yoweri Kaguta Museveni yagireese era gwagirabiddeko mu ggwanga erya Uganda. Major General Sunday pointed to tangible gains in food security, protection of agriculture procedure, produce, household safety, employment opportunities, and general stability. He urged Ugandans to safeguard these achievements despite any difficulties experienced during the election period. Mbwera ono y'omu abadde akubiriza nnyo bannayuganda okuva ku ebyo ebyaliwo mu kalulu nti ebyo mubiveeko, akalulu kati kaggwa, mutambule, ensi yaffe General Yoweri Kaguta Museveni agiwadde eddembe, ebyenkulaakulana bingi nnyo, emmere kati weeri, ebyobulimi biri gulugulu, household safety, ebyokwerinda mu maka gammwe biri bulungi nnyo, naye teweerabira. Waliwo abavubuka bangi nnyo boogera nga tebamanyiddwako mayitire naye nga baggyibwa mu mayumba gaabwe. Deus Sande ng'agamba ebyokwerinda mu maka gammwe biri gulugulu nnyo, emirimu, employment opportunities, Museveni agireese ate mu bungi. Major General Deus Sande ategeeza ate general stability n'eggwanga okubeera nga lyonna liri stable. Agamba ebyo bireeteddwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, era gye buvuddeko yakugamba nti mu katambi kano yakugambye mu kiwandiiko kino nti twagala bannayuganda ume achievements ezo ezireeteddwa General Yoweri Kaguta Museveni, era tuleme kubeera ne difficulties zonna oba tuleme kubeera na mbeera mbi yonna oba olyawo ab'e Somalia, ab'amawanga amalala, Libya n'amalala, nti n'ebibadde mu kalulu oke mu byesonyiwe bye tuyisemu byonna mu kalulu ebyo kati mubiveeko, tutambule, eddembe kati weeriri, ababeera mu mayumba gammwe mubeerayo ne mwebaka emirembe weegiri, ebyobulimi birikkiriya nnyo, emirimu weegiri mingi nnyo, employment opportunities, ebigambo ebirala nti ebyo byonna bireeteddwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, era n'abategeeza nti mubikuume. He extended an appeal to the opposition supporters to work together with the government for collective national progress. Nti era yasabako oba yategeeza bigambo bino nno yabyogedde nnaku ziringa 11 12 oba weeks 2 ekinene nnyo. Tubadde twakava mu kalulu yabyogera omwezi gwa January guggwako nti yasabye ab'oludda oluvuganya naddala abawagizi baabwe, abawagizi b'ekibiina kya NUP okusingira ddala nti bambi mujje mukolagane ne gavumenti yaffe tulabe nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso, muve mu ebyo bye mulimu, mujje mukolagane ne gavumenti ya NRM. Era n'agamba bw'ati nga tukwotinze, a lot is happening between the opposition and its supporters. Nti bingi ebihappeninga, bingi ebibeerawo era bingi ebiri mu kugenda mu maaso wakati wa opposition ab'oludda oluvuganya n'abawagizi baabwe. Ebiki ebyo mu bingi ebihappeninga. A lot is happening between the opposition and its supporters. Bingi bihappeninga wakati wa ab'oludda oluvuganya n'abawagizi baabwe. I appeal to them, join hands with the ruling government so that we can develop together as one nation. Tinze mbasaba kyokka bajje bakolagane ne gavumenti yaffe ere wamu okusobola okukuza ensi yaffe. Growing from the National Resistance Movement's roots in the Bush War as the National Resistance Army NRA, Major General Deus Sande emphasized unity as the foundation of security and development. Security begins with unity, security at work, in homes, and in economic progress. All are realized through united forces. Nti era agamba okukolera awamu n'obumu bisibuka mu NRA yaabwe kati NRM. Nti bo babisimbuliza okuva mu kyali mu NRA bwe babeerera mu nsiko baali bakuliriza nnyo era bemfasayizinga nnyo okukolera awamu. Nti era yali foundation era yeviiriddeko n'ebyokwerinda okubeera nga bidevelopinga era n'okubeera nga biri ggulu. Major General Deus Sande regarding electoral results, uliriza no wana ayogera ku kalulu. He noted that President Museveni's vote share in Masaka City rose from 21% in 2021 to 33% in the recent polls, describing it as meaningful progress in a historically difficult area for the NRM. Mbo yayogerako ne ku kalulu nga kawedde n'agamba nti bannange akalulu ka 2020 General Yoweri Kaguta Museveni mu Masaka mwokka yafuna 21%. Wabula ku mulundi guno mbu yafunye 33%. Era kino
kiraga enkulaakulana oba kiraga okwambuka kwa NRM naddala mu bitundu ebinga Masaka ebibadde difficult historically badde bizibu nnyo eri NRM era nti ku mulundi guno bakoze nnyo era nti basanyufu nnyo n'ekyo ekigenze mu maaso. Major General Deus Sande bigambo bingi nnyo naye nja kubanga ate ebirala tubizza we binaba byetaagisizza. Kakati oyo wenjogerera mugenzi bambi kakati yafudde yeegasse ku General Francis Takirwa. Tokanga ono Takirwa yafudde era nga bwe nkugambye omujaasi bw'afa ali ku ddaala oba eddaala lyonna abajaasi abali ku ddaala lyerimu kyoyinza okuyita rankmate bajja ne bakola emikolo era be babeera ku mukolo gw'omujaasi munnaabwe abadde ku ranka yaabwe. Kakati ono Deus Sande abadde ayolekera Nakasero ku kyaki kumpi n'amaka g'obwa pulezidenti e Nakasero abeere ng'akola era mbw abadde agenda kubeera simanya sword bearer abadde agenda kukwata kiso. Aba bakwate kiso ne bakola bye bakola nga batambulira ku mulambo ogwa mujaasi munnaabwe. Kakati gwe gumu ku mirimu gy'abadde agenda okukola wabula abadde asimbudde ava Masaka agenza okutuuka empijaawo so se nafuna obuzibu mu kussa. Bamala okufuna obuzibu mu kussa baana ne batandika okubika baana ne batandika okubyogera nti kakati bamuddusizza bambi empiji bagenza okutuuka empiji ne balemererwa bamuvuga kipayo bamutwale e Nakasero. Bagenza okutuuka e Nakasero bakabatema nti gwe muleese already mufu era tukimanyi bulungi nnyo Major General Deus Sande bambi afudde oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu kussa newankubadde nga reports ezisinga obungi ziraga nti afunye heart attack wabula amagye go gagamba nti tujja kujja tubabuulire ekituufu ekissa omujaasi waffe eyasayininga ku kipande ekiriko muzeeyi tova ku main oba jjajja tova ku main sayiningako abadde ku ddaala erya Major General era abadde omu ku baduumizi ab'enkambi ey'ekasijjagirwa mu Masaka. Kati naye omukolo gw'abadde agendako okukolera General munne wenjogereranga naye bagenda kubanga bagumukolera essaawa yonna. Kyokka bino bigenza okujja nga waliwo era n'ab'amagye ababadde involved mu kabenje akaguddewo mujjukira emmotoka eya lukululana oba ekyo ekimotoka ky'amagye kyagudde mu kabenje wamu n'emmotoka ya lukululana wamu n'emmotoka entono ebifaananyi bye mukakasa mwabirabye. Kati bwe twogerera bonna bo bagenzi kiki ekigoba ab'amagye kiki ekigenda mu maaso mu magye naffe weetuli genda maaso n'okubanga bikutuusaako. Mpoto gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira namba kubanga osubscribinga kikole okujja wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kadeka notification n'obanga obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Kakati mu mawulire ge twabadde olunaku olwajjo abataddeyo obubaka bwabwe njagala mpita yiteko mu bubaka buno katonotono tubire nga tutambula nze mpita ayitamu naye nga nsoma mannya wano okulaga nti obubaka bwonna bufunye newankubadde nga nze erimba nabuyiseemu dda. Kakati wano nsomayo ku mannya agabamu ku abo abateekako obubaka bwabwe ku sipiidi ekika ekya waggulu then tube nga ate tweyongerayo. Bamuyise Namponye Immaculate webale kubanga kwoli message yatuuse. Wanga Godfrey nawe bale kubanga kwoli obubaka bwatuuse ku mukuto gwa Red Zone TV. Onwamise Koni Naluoga nga bulijjo webale kubanga obeerangayo naye wale kubadde obadde ombuzeeko. Nabwo we Monica webale kubanga nayo gyoli message yatuuse bulungi nnyo. Anisha Husna banange nkwebaza webale kujjanga ku mukutu n'oteekako message n'okusharinga message oba oli awo. Anisha Husna bambi webale kubanga obeerawo nnyo sirina video gye nkola n'otateekako bubaka newankubadde bangi babuteekako wanera mbeebaza naye Anisha Husna ennaku zino waddala. Mebo Bagonza webale kubanga kwoli message yatuuse. Justin Nakalule message yatuuse bale kubanga kwoli. Luciana Wambi nga bulijjo webale kubanga kwoli yagambye enough is enough mu 7 must go. Ono bamwise Muganda webale kubanga kwoli. Sunday Youth webale kubanga kwoli message yatuuse. Mary Beire message yatuuse bale kubanga kwoli. Aisha Nachidde webale kubanga kwoli Nachidde Aisha kansudde. Asiati Nachidde mwanyinaze wambulako naye kansubira olikiriya. Koni Naluoga nga bulijjo omu ku basingeera okukomentinga era ndaba wano by the way bo commentinga ennyo bateekako wano ka badge nti top commenter you have received one of the highest number of hearts from you. Kati buli muntu akomentinga muteekako akatima kati nti wali bwa receivinga highest numbers bakandaga wano. Betty Peki webale kubanga kwoli message yatuuse. Ono muyise Ndiba ogeza Lydia nga bulijjo mwanyinaze webale kubanga gyoli. Kayigwa Elias webale kubanga ogoberera message yatuuse. Awo nagamba webale information bamuse B Roni nga bulijjo webale kubanga ogoberera. Mwonga Ryan webale kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo. Ono muyise Maria
Davidson webale kubanga nayo kwoli message yatuse. Asiati Nakidenga bulijjo message yatuse. Bikirwa Jane message yatuse webale kubanga kwoli. Victor Mbajja webale kubanga nayo kwoli. Manala Ahmad webale kubanga kwoli. Janet Rebecca webale kubanga ogoberera. Joel Seguya webale kubanga kwoli. Aniwo Grace webale kubanga ogoberera message yatuse. Zaina webale kubanga kwoli. Annual Hanifa webale kubanga ogoberera message yatuse. Margaret Najemba message yatuse. Fauz Hamisi message kweri. Nambi Brenda webale kubanga kwoli. Ryan webale kubanga kwoli. Mase Tibiwa message yatuse. Nusura Seas webale kubanga kwoli message yatuse. Senono Ali message yatuse. Wampenyi Simon Masaba message kweri. Namugumia webale kubanga ogoberera message yatuse. Naba Serious Sara Prince Makuma Twetwe message yatuse. Colin Naluoga J.Dede message yatuse. N'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe mbebaza okubanga mujjanga mu comment section ne kubanga muteekayo message ate ze tubanga tuyimirirako ne tusoma oluvannyuma. Webale kubanga kwoli katuwuliziganye mu updates.